Kulabisiza mukwano gwange webale nnyo webalire ddala kubanga onegaseeko nate enkya ya leero nze Henry Sebaigalo Tinat Khan of the African Revolution. Njagala okusasira munywanyi wange Matthias Walukagga olwa kyonna ky'oyitamu. Matthias Walukagga mukwano gwange wekituuka mu music kanyimbira bulungi ate munnabuddu munnabuddu tusomoka Lwera tuba ba Luganda. Naye katukwagalize process endala gye wagenzeeko nayo ebeere ng'ate etambulira ddala bulungi nnyo. Ku kintu kya Walukagga bwe nakirabye n'ebigambo byonna ebyogerwa nalabye of course ebintu ebyakibaddemu byonna naye nze nafunye okweraliikirira. We safe ng'eggwanga kubanga ekitongole oba ebitongole ebikwatibwako obutereevu ku nsonga y'okusoma mu ggwanga oba ebigezo, in this case twogere ku bitongole bibiri ekya UNEB n'ekitongole ekya National Council for Higher Education. Buli muntu yenna ku mulundi guno eyabadde nominated okuviira ddala mu bibiina eno ewaabwe gye baatandikira yalina okulaga ebbaluwa eva mu bitongole ebyo ebibiri ng'ekakasa nti ddala ekiwandiiko ky'ebyenjigiriza kyabaleetedde abakulu bano ekiwandiiko kituufu. Kakati nebuuziza nengamba mwami Walukagga yayita atya ku UNEB? Mwami Walukagga yayita atya ku National Council for Higher Education? N'asooka n'ayita akakiiko k'ebyokulonda mu kusooka kati ne bamukwatira eno. Tulaba nga waliwo ekizibu. Ekyo kikulaga ekifaananyi ekiri mu bitongole bino. We might not be safe as a country. Tusobola mwami Walukagga esobola okubeera emmanduso oba tooki etukakatako ng'eggwanga okuddamu okutunuulira mu bitongole bino. Just imagine senga oyo baali bamukakasa kulongoosa muntu. Ebitongole bino ebikakasa abasawo byo biri kuki? Ebitongole ebikakasa abantu abayingira mu bitongole ebiri sensitive mu ggwanga muno biri kuki? Nga bibawa certificate. Oba UNEB esobola okuwa approval certificate. National Council neewa approval certificate. Naye bwe mba wakutwala kya mwami byabakama nebanga erimu ebizibu. What about other bodies? Era ebitongole bino biwadde approval certificates mmeka oba whatever kyonna kye baziyita certificate ezo ezikakasa nti omuntu yafuna obuyigirize ziwadde mmeka abantu abakola mu bitongole ebyenjawulo nga nabo kakati twetaaga okuddamu okubanoonyerezaako. Because nga we mwawo ono kati ali disqualified, kitegeeza muyina okubeera audited bitongole mmwe. Because mu mawanga amalala ekyo kiringa woogamba nti embassy ekuwadde visa, by the time we bakukakasa ne bakuwa visa nti osaanidde ogenda mu ggwanga kati gwewe kisaawe nonzuulamu ebituli kati kiba kitegeeza embassy erina obuzibu. Because ebibuuzo byonna ebitandika buli kimu kyonna process nga sinaba kuweebwa visa erina kutandikira. Kyo ggwanga twetaaga tukikube mu ttooki. Ekisembayo nalulidde controversies zonna ezeetoolodde ku disqualification. Saagala nnyo okubeera political
saagala nnyo kukkiriza bingi ebyayogeddwa because wabeerawo emotions abantu boogera ebintu ebyenjawulo. However, kanzikirize nti ebimu bituufu. Omwezi guno wiiki eno eggwanga lya Syria lyajaguzza omwaka gumu bukyanga President Assad abavaako. Baalaze ebintu bingi nnyo. Nalabye documentary nnyingi nnyo ku regimu ya Assad oluusi ezaali tezivayo. My government emala kugwa ne mutegeera amazima engeri gy'ebadde ekolamu ebintu byayo. Naye interest yange nze yabadde ku kunoonyereza ku bantu abatabangula Syria nga bakulemberwa Assad. Abalala baliriddawo kuba Assad ye mumanyi akyali ye Russia ne family ye. Naye bano abalala be yakozesanga bo baliriddawa. Abamu badduka, abamu family zaabwe ziri eyo zibongo zigira, abamu baasibwa, abalala n'ebirala byonna. Eggwanga baali balyonoona akaseera nga kano tebaakalowoozaako. Natunudde waliwo omusajja yali avuga emirambo gya Assad nga mukomerero yamalanga okutterangamu abantu nga ono yavuga emmotoka y'amagye etwala mu ddungu eyo okugira mu mass graves okutta wakati w'abantu 12 baaziikibwanga buli wiiki nga Assad ye yennyini be yalabanga baaduuyi be. Nabadde mulaba interview ye n'abalala. Kambabuulireko mikwano kado kagende eriwo bonna. Eggwanga lyangu okwonoona, lyangu owabuwi order ne bakola byonna bye baagala. Ekyo kyangu simu alo mukole bwe muti ne bwe muti. Ekyo kyangu era mu ddakiika ntono ne baki-implementing. But the long term consequences eziva mu orders ezifaanana bwe zityo. Njagala okukubiriza bannayuganda bannange naddala mwabali mu bukulembeze okulyonoona lyangu ate era musobola okufunamu naye byonna bya short term. Tolaba Assad yafuga emyaka 5 yonna yabadde short term. Olwaleero onoonya abantu be yayonoona n'ab'eggwanga tewali muwanguzi eggwanga bwe ligwa. Tewaba muwanguzi. Ate let me tell you n'ebyo byolowooza kandyonoone ndigenda mu ggwanga eddala ebintu byonna fayiro yo bweba yakyuse. Nabadde ndaba abangi nnyo baageza kugenda ettake genda wa okudduka abaali bayonoona Syria. Buli omu gye yagendanga ddaye wammwe mwayonoone wammwe. Kati abamu bali mu mikono gy'abano be baatulugunyanga, abalala battibwa, abalala famire zaabwe, buli kintu kyonna nga twonoona eggwanga olwa short term benefits. Tuloozeewo ku kiseera ekinene. Until we learn to live together as brothers or as friends, we shall one day perish together as fools. Nkazem, until we learn to live together as brothers, as friends, we will one day perish together as fools. Nze Henry Sibayiga, Lieutenant Colonel of the African